Wala fe tukola kawoshi ne mudda mutuka abirira ne mudda bannaye badde basaba ebintu tubannange twagala mutuzimbira alene ya bayimbi benyini nyinti balina de ka theater nga kaabwe baga ati kalo bayimbi fe twakekolamu tebalina ka theater tebalina sako tebalina de club gibazo ganti kantegekeremu tewali wadde ekisaawe tebalina kisaawe nze batwazimbe ekisaawe kya fenti omuyimbi akola concert tetujja kupangisa nnyo no industry chi So I don't respect Sas Bayimbi. Eh? I don't respect Sas Bayimbi in musician. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752871515 soka tukubage tuli ku live so tuli ku gundi ku nze editing azi amazima tubalamusizza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abagenda maaso n'okubanga mutulaba oli ku MC Uncle Bin oli ku Kimbo wa updates twagala okusaasira ekisaawe ky'ebyensanyusa ekisaawe kya comedy ekisaawe ekya media omanyi twaliko mu media alimi tuli mu media kati n'omuntu omugenzi katolwama anko kato naye yaliko mu media yali ku CBS bangambye emyaka 9 oba n'okusobamu abaddeko mu theater nawe waliko omusajja wa theater ate nadinzannyeko naye olizannyeko naye twazannya kuwaliwo theater eri wano Kamisi Road eyo yali theater Royal Theater yali theater ye twazannyako naye awo nalabeko jo ne muzeeyi gwe mwazannya omukazi mukasebo muze banja namulabi awemengawo nga kufufa balinawo side awo ennyumba ebazanyiraawo babeera awo bangi so namulengeddeawo naye twagala okukungubaga ffenna kutwalira wamu eggwanga lyonna bannayuganda bannakatemba bannabyansanyusa palamenti omusajja ali mu palamenti yamuleeta obwavu kituufu agambye nti yagendayo ng'alina ssente ye kuba yagenda ennyumba olwedde yagizimba naye palamenti naye akasaali yagambye newunyiza nnyo abayimbi bambi okujja ne batandika okuyogera ebirala kato abadde waffe ate federation ate biki that is rubbish abayimbi mwenna no bana abayimbi mwenna abayimbi ba Uganda njagala okubategeeza kino ne bannabitone mwenna bannabitone bannange mwenna ebyo mubeeraawo ne mugula amamotoka amanene bane mulowooze ku bulamu bwammwe muwulira mutyanga bannayuganda abayimbi muyinayo amalwaliro agammwe nemuga nti abayimbi tukoze eddwaliro nga lyaffe bwe tuba tudwadde tujjanjaba ne mutadda mu gavumenti noboga nti omuyimbi talina sereka amujjanjabira eno bw'anaatereera ali kuba ekivuula asasula eddwaliro wabula ne mudda kati basigala bya eggulu kati bavuddeyo olaba abayimbi bennyini nyinti tebalina de ka theater nga kaabwe baga nti kalo bayimbi fe twakekolamu tebalina ka theater tebalina sako tebalina de club gibazo ganti kantegekeremu tewali wadde ekisaawe tebalina kisaawe nze batwazimbe ekisaawe kya fenti omuyimbi akola concert tetujja kupangisa nnyo no industry chi nze siwa bayimbi so I don't respect Sas Bayimbi I don't respect Sas Bayimbi in musician and artist no bambi tegedde naye siwa muyimbi na artist kitiibwa nze mulaba nganvunza abayimbi balaba nganvunza bano aba ati bano ab'okuzannya bo at least balina the theater ez'enjawulo bawukanamu ku bayimbi ngani tulabyeko abayimbi kati ya mugenzi katolwama yalina Royal Theater naye yalema yalema abayimbi bannaye butamukwatirako Ebony Z eri mu control yaki yalema ya Labonita
bwogenda ku National Theatre abaana bazanyirawo National Theatre yaggwanga kale yaggwanga ate nato gigira nnyo National Theatre nayo togenda genda kati omuyimbi atandika tagenda oba kubyeka 8 tagenda kutegekawo show egenda muwa milioni 4 kati baba yiminga bo tubasubira kuba na kisaawe ekiyimbirwamu kuba na bihoro ebinene abayimbi bazigasiza kyegwanga lya bannange bino ebayomba buli kaseera nti babaseera emisolo mingi biki singa balina ebisaawe ebyawe ne holeza ani yandi ne disco wamwe ne disco mweko olaba aba taxi nagenda ku kataleke usafi paka ya usafi nenjogeranga n'aba taxi nga bagamba nti bekolamu omwimba driver basonda sente buli lunaku sente bwe ziwerawo nga bagulawo taxi ngiyo bagiwa driver bwe ziwerawo nga bagulawo nagendawo nga balina taxi mukaaga aba taxi naye abayimbi tebayinza kwegatta ne bagula sound system esinga obunene mu Uganda ate zino gundi zaabwe ezo companies zibatwala ebi productions zaabwe manya sound avenue ebyo bakola biki oli osayinizeewo nga manager ate ovaawo na byuma Chengaba bote basola kuba muna kasende kateka holo zaabo bakuzimba mu hotel gaabo abayimbi soko ononye nga tofula sigundi olaba gamawanga gannaggwano galasha gaine enzikiriziganya gebabako ne America ne baba bewana batya waliwo enzikiriza zibakola gibatuukako abayimbi muso okubanga mwewana na mwetekako beef nenga muyine ekibagata kama mbaya na mbaya olaba ensine beba kirimanyi tekkirizibwa kukuba ku nsi butwa nuclear bomb era bagikola ki bagisamoninga bagiropa ayiza no luzungu nekirala abayimbi botunira abayimbi mu nsi ez'enjawulo nti ojja kusanga nga arakeri bw'aba ayogedde ssebo ekigambo kyayogedde kiweebwa respect bino bibeega bya Uganda tewali ayinza kwogera n'owulira bino bibeega bibegest masiikini bibegest bisabiriza bibegest abayimbi bano muli babegest musabiriza abayimbi kati eggulu bavuddeyo kati omusajja yageze kalamojja bannaye nsaba abayimbi mwe nga mugenda muti mugwe ku accident mwenna mufe byonna buli ekiyimbi ekigenda kalamojja buferiskidi bukomewo obwana obuto bujje buyimbe buto abakulu butulaga nti mulina ssente omusajja kalamojja yabajooga ayimini ow'eggulu bijoge era nze muwagira joga embwezo joga kati ndio baliberako ne ssente joga omukazi omunene wa kabina yaze wa president mwezeyi nga olidde ekivundo sikyakulira ku mbozi z'abayimbi era buli abadde akwata gundi katolubwama namugera kiti katolubwama anawuddako ku speech ya gundi bwabagamba nti katolubwama bayimbimu abawa speech zammwe ku lumbe lwa katolubwama mutegesa ebivulu byammwe bimeka katolubwama ne muba platform n'ayimba mutegeka zi concert katolubwama muyita ne mugaa nti katolubwama tukuwadde miliyoni 3 jawera oyimbe ku kivulu kyaffe muli bameka temutwefulyako nti mutegeera nnyo mulimu ne katolubwama yawandiikira ennyimba baliwo abavudde ntuganza oluyimba lwa katolubwama yalumpandiikira yabawandiikira abakoze concert kubanga oyinza gasijja twakyabwere katolubwama kamuyita ayimbe nga bisa semakola yebo yakola ku bakibijjigiri era I will appreciate nakola ki nasanyuka nnyo nga misa kisemakola kukola ekintu ekitalabwangako nengunya nnyo omukulu Moses Matovu nga ali mu federation jjajja w'abayimbi lwaki mulabisa abantu abakulu gwe mwandibadde mwebuuzako nti ensonga eno ekolebwa etya yandibadde kati yatula ne ku National Theatre actually Moses Matovu y'omu ku gwandisindisa okwogera ne gavumenti singa yandibadde alina na ssomero ng'asomesa music ng'alina na ssomero oba sijo ng'asomesa Makerere asomesa MDD nga diploma za MDD yazigaba ng'alinga abaana ba Alex Mukulu yes wamma nno kati omuntu ngwe baba bamwawula n'omwawu bw'oba omuntu oyo kyamutwala nti mpaayo oyo kati singa mulala bwe wakalaba federation y'abaminisita bameka nga bagenda banonye ssente nga bagenda eggulu bagende wonna Samuel babadde kyankwanzi wa MP benarem baminisita bameka balina federation bwezito nga bagenda leero basuze mu hoteri ono ababodaboda bakagenda mu federation meka nga bagenda onona ssente bosi bantu wakalaba abasirikale bameka nga bagekoze federation bosi bakozi abatembeyi bakakola federation meka nga bagenda banone ssente bosi bakozi bamakanika bameka abawana abawa nga bakola federation bagenda banone ssente mutuyambye ekimwe bibegest bemba mugendagendayo gye mutinatina okusabiriza okulembeka ng'abatakola banne bantu mmwe Katonda abawa obwavu mwongere okusatu basange ku makubo olwokutaano nga mutuyitamu ku maduuka gaffe nga tubateramu ssente
Chovola abayimbi atuke ne bagamba nze nayimba ndi agent nete banfaako ngeye namwave nakwe muyonka butaba alinga ku kanno weewuunya abasajja abo babikola bina ate nabo ne beekuba enkokola bennyini bati bisiru tomanye sente ne zeruma kati agendo ziri anasanga teziriko byoya mwenna mwagala genda ggulu ku beginga kusaba ali ne banno n'obalemesa okugenda na nawe batogenze ggulu ne batogenzewa abayimbi ba Uganda tebuna kye mutuyambye naye industry nene musobola okweyimirizawo nga temusobye sente mulimba nnyo bannaye mulimba ne mukola ku nsonga za copyright ne mukola ku nsonga z'emisolo ze muganda nti bateeka emisolo gwe yimba oluyimba lwogambe bannaye buli luyimba lwange sigenda kuddamu stage nga ku stage nze kanyimba ennyimba zaye nga ziteeka ku YouTube alwagala ogulayo olugule n'oluwuliriza teeka wakakolizo ngo YouTube balina enkola osobola okukola app nga gwe oluyimba balujja ku ki bwe luba lulungi nga balujja ku app gwe bajja nga batalekako sente nti kale manyi nti ebikola ebimbi bya kuno kwambala ngoye za bbeeyi ate nga nabipangisa mu zi garments eziri mu kibuga tujja bakolera kawoshi nga mulwadde tujja bakolera kawoshi nga mulwadde ebiwowolo nsona okudduka mu ggwanga batandise okubiteekamu okubinyika mu nswa nga badduka kubanga batereeza bafuuse eki awo nagamba awo wotera mu 7 alibaddemu ebbanga lyonna netadduka nti nze nali wanyi amanyi eggwanga lwalo lyatabukaku obwavu nebo nagamba Prime 7 tuyinza ogamba makyanga agenze nakuba ekyeyo nga kukyeyo naye kati omusajja agumidde embeera yonna alirekerani alikwatamu nasodimpa nolikola ki nembabba ogiyita kezaabu mbabba wiiki ne restaurant yakulema suzaabu restaurant eriisa abantu 20 olunaku yakulema ekiro kiyinza okunema ekyayi nekisobola omukazi omutono anooba omunene n'afumba omunene aba takyalina gyalaga abantu babazalawa anti ne Uganda eba takyalina gyeraga no Uganda amatongo omogoka osobola ogikuba ebiraka egwe waliwo yakabazo abayimbi baano nga bagenze bweru kusabiza mu palamenti ya America sente abayimbi basaba yawaneera bale temwebuuza ani abasereza mweze enguudo ez'amalwaliro bayimbi ba Uganda bebateeka obunkeke ku gavumenti ate nga tebagiteeka ate no bandibadde nga bagenda ne basaba ebintu ebinene ebirabika nti president tebalina wadde n'ekibira kya kalituusi nga kyawamu nga bayimbi omulu alaffe tukola kawoshi nemudda mutukaabirira nemudda bannaye bandibadde basaba ebintu nti bannange twagala mutuzimbire arena eyaffe twagala mutuzimbire lugogo waffe nga we tutereka ebivulu byonna n'ebigenda kusaba sente nalaba mutabani wange Moses Matovu gomuzaala mukyala we bambi yali yampita kkojja mukyala w'omugenzi nababi yali yampita kkojja nona bampita kkojja oli mwana wa ssenga naye saakyagala by the way twogadde ebyo lwa mugenzi Katolo Bwama ye erinnya lyalikoze asomeseza naye yagenda mu federation samulabayo nange naye abadde aleka byagala bigeramu naye nga tabitegeera naye omugenzi aba agenze tukusabira Mukama akusaasire akuumuze mirembe singa covid adda abayimbi ne bataddamu kuyimba covid amala emyaka 10 nebiyinza kukola ki bannange bife waliwo bimbi nakyanga bitambuza ennyaanya gwe omanyi covid yamala emyaka 2 naye byakuba omulanga musenezo mbadde mukola mbadde muzisevingawo kubanga ebivulu byebira bya bukadde wano mu kuyamba abayimbi tebalina bwe bayamba bwe tutuuka mu finalization yonna abayimbi tebalina kiba ndoza omuyimbi ekagwe manyi ayamba gwe ntera okulaba ayimira mu nsonga z'okuyamba kana akawala kaspice dani ate ako kekubamukko Roja kirakazaa muggwako bambi manager Roja ng'ateeka ssente wantu Swaziland abadde asulangawo omutwe buli wamu mpozi nako nekubebe kulu ng'ayamba abaana abalwadde ba tekimala oli legend wandibadde olina nasomero ng'osomesa music kale balina ebyo bikirabwe ezigundi zaabwe ezo simanyi Gagamero n'obuuza omuyimbi kyava mu Gagamero n'akola lonki erugogo n'obuuza Gagamero ye fulume bayimbi ki bano ebibiina byammwe ebyabayimbi katugeze tetujja bekweka tugeze big talent eriyo bayimbi n'obuuza nti erina abayimbi bameka Liyoniralandi bwogera mu Gagamero osanga nanyini yo ekaye bwogera mu Firebase waliyani baweerera kera gaali omuyimbi yabeera nanyini yo abasigadde bana abalwana Firebase wavayo gundi Firebase wava president gundi nakuze yayimbako kale ye Zax bilanje awo kati awo Zax jali Nubian jali that's vibes jali
ne president mwenyini jali Mickey Wine jali naulya wa Surubada ina Surubada energy creative Surubada high school naye era tekimala twagala gwe weeyo kulutugaye nti yange bagiyita Real Island enkambi ya Real Island musangibwa tusangibwa wano tulinawo theater tulinawo hall twaga tuno ekibiina kya Real Island oba fire base oba gagamero oba big talent nga Kenzo tagenda kuyimba naye nga abaana bali mu Real Island oba mu big talent oba mu fire base nga neba omunene tazze bakigala oli omuwala abambi ali mulwadde nnyo ali mu mbeera Evirirago naye n'akabbo tekawera naliko wali ku fundraising ye nga n'akabbo kennyini bazze buli omu tategeerekeka naye tebalina na ddwaliro era kati nze munajagaza ati omwana wange okuyimba nga musabiriza muti nze omwana wange abe masiiki nze omwana wange n'ayimba manya bumanya kiganye okuyimba kwa wano kwe batasoma kasasobola ogegenya eddoboozi atozala nnyo bantu ati luyimba luwedde so kati omwana we nina nanistopu y'omuntu gye nadde nina ngerimu ennyimba bazabadde nga 3 ng'erina nanistopu ng'erina eddakiika 46 ku nnyimba 3 ng'eriko ennyimba 3 nanistopu naye nga eddakiika 46 zonna ennyimba nga ziweddeyo kati ate olw'abasudde lwabanga lumu ddakiika 46 ekyali mu ssabo banaye oli otya kiriwo ki ekitambula omugenzi yasaba ennaku 7 ng'akyali ku nsi nze ndi wa mbugo njagala embugo 100 saagala funeral service tugyeko olugezigezi tebamanyi kuzinga ababa funeral tebamanyi kuzinga ogenda kudda ogenda olebera oyagala kwera nga muzeyi magala amanya obunyogovu buli wansi muzeyi magala yaŋŋamba ayagala embogo simanyi 10 nze njala 10 kyokka saagala keesi njagala kuntana yange banzimbeko ennyumba bweti nga mata nedda kati kola bwoti kyekinkozesa ogenda kulekawo ki kubanga sente kyova nkola sente omwana wange tansikira ekyo omusajja omuganda omwana tamusikira omwana wange tagenda kugabana byabugagga byange ase bwe kibeera omwana wange byabugagga byange tebigenda kugabanwa lwaki bigenda kugenda mu baki ngenda kufa mbigabye onomanya otya nti ofa nca kati wenfiira nagenda kugabana ki olina kamera yiiyo olina essimu ey'amaanyi tv yo bagikuwa tonjukiza magufa kuba olina ne tv eyo kyasobola okugijjayo okujjako tv gye ngenda okukola ngenda gireka mu mikono gy'abapurizenta nga n'omwana aba mukozi mu yo anti era oyinza okufuna omukyala n'agobamu omwana wo ate ani agenda ngenda kufuna anti kati sebo sitani takeba bonna akema bonna olwo abayitika atayitika nze sirimu abayitika asitani yakema ate ayagala nnyo abasajja bakatonda kati engeri oli musajja wakatonda house of mercy ojja kukolerawo tv ngera tonkubako bisiraani otekemu abaana bo ate omala ofune mukazi agobamu abaana bo tekijja soboka tonkubako nnyo bisiraani towakana bintu byesibizibu bisiraani byonkubako tonkubako nnyo bisiraani kwegayiridde ebyokola tebiriiyo kati ekisiraani yo kyekiriwo tulingaga nti bisiraani ajja kunke kumanye okulesawo omwana kikitegeeza omwana aba gyali anti bamugobe mu tv era saawa ino oba osobola okudamu n'omusinkana oli gwe wamusayi gwe naye wano jason omukazi yabeera ataddewo sijja mufuna ate ojja nakuzaala abaana bawala madamu Linda akutumiddeko nnyo mukwano we bali kubaayo Linda yakolanga ani bulamu bwo Linda yakolanga ani abakyala abo bola bambeereddewo mu nsi muno Linda mukwano gwange nnyo ate nnyo abeera wa nze mmanyi mukwano gwange wa ku kido eri munda ddala privacy wa private parties zo mukwano gwo omunda private organism abo madam Beatrice mfumbo ya mugato oli musumba sigatta madam Beatrice nkulamusiza nnyo madam Gertrude mami Robina Jen Joani bakyala bonna bali Canada Ontario mukyala gobola musako ne ani lese ani ali Canada tali Canada aliwa ali mukyala akwagala ennyo ali mukazi nga bakaita batya
Cyprus ali Cyprus mtumiddeko nnyo mami wange oyo bonna mbatumiddeko by the way n'abali abaana abali mu timu Bawalabu timu Kiyumba nange namukwano gwange ali Toronto wabyawangwa na nono tebakyogera tebakita Toronto aloka kati bwenti mwa tolina nnyo interest mawanga ago tosoma kya Toronto Tito Jatra Toronto namukwano gwange from Toronto kutumiddeko nnyo ampereza bintu bitunyumya tubera kusimira tunyumya kiro kyo ebintu bye akweze ebintu bye tubera tunyumya ampereza ambulira enzikiriza nga bwezitambula waliwo enzikiriza ze mu Uganda jandaga munange zolaba sino yanyo kigenda kunteeka ku stress kyemanye ekituufu kyenfokasingako nze enzikiriza gye sigenda kukkiriza siginoonya ebbanga lyomala ng'olwana n'ekintu ekitagenda kukugattako ogenda otuuka ku kikugattako ng'okooye ng'okaddiye obanga avuga piki ya looni yes ogenda okugimalayo ng'eweddewo lwaki mba ngenda kusoma bachelors nsome bino biki nsome bino biki ng'abaana bange tebagenda bisikira ogenda ddi e Canada waaye kasente kakyalimu omungo zoobo kiki ekigambo mbadde manyi buli wotuukidde wano kyaggwadde abanaga temwagaliza tonkutte ku mukono kati era osekawuse singola akiganya ku mukono sikuwadde wano abantu bange bakukwatemu ni abampadde kimbowa mpadde omuntu wokiwano ku kimbowa update noga kimbowa omuntu nze nvudde ku kimbowa kankuweyo emitwalo 5 ba 10 madamu wange ow'e Toronto Uncle Bini ensonga yo giwulidde ayagala kujja Toronto jasinza kulinya ku nyonyi weveyo kwasi katono nnyo bidala wabituusizza naye n'ofuna olimu ku TV yaffe ala kutula kikwa sikyakozesebwa ku TV sikyagala kukozesebwa ate ku radio era byebimu mpozi nga n'abeera manager kufufa bakugobe ngambye mpozi owulira okooye mpozi nga n'aba manager kufufa oli manager esebo esebo manager waki empale tuyabike n'okutamira empale z'amaanyi za beyimu kufufa oli manager taata esebo manager waki ebyo bigendamu lwaki ebyo bigendamu kuba olekanga nteeka nnyo wansi nesisobola kukozesa olinga nga kisobola kukozesa nekira nti midiya yo ejja kubaamuko olulokole ate nk'oyo okolera midiya z'abalokole ayakolera byansi nedda ate okolera ebyensi nga ofune nammwe bannamawulire ba Uganda bannange mbadde nsaba mubeereko munnamawulire agenda nanoonya eggulire mu field n'omusanga yenna akutta akalo k'emimwa kengeregeze akubye ekigato yenna ajjudde enfufu kyagwenderwege ennaku 7 nekimera nga ekiro gikyagegera bambi musajja bamuwa omutwalo gumu ajja anoonya amawulire ga mitwalo 7 engatto nga mu nkuba tatambula ese n'amazzi naye byonna biva kubakozesa kyobudola nti kugambye sigenda kukola ku TV egenda kuba mu luloko ne bana Uganda mulimu kyogunyirira kukola ku TV eyensi eya secula ng'otegedde nti okolera ya secula zano okolera ey'ekirokole ng'ekyekweka mbwekwesi Uganda mulimu kyogunyiriza ogwegomesa omwana gange kanguyingire kukola mu URA abaayo ku kintu ne kukola mu parliament ate olwoba okugiyingira nga bakubbisa amabaati tiyinza okubba amabaati olwoba oyingira booti nga basooka bakuwa ebibiri bya mmotoka sijigula nga bakuwaata ngenda ngunda nte milioni 5 ga masuuti kulabikako nga bibiri bya mmotoka tonabatuka ku musaala okyali obuno obusookerwako oweewala pangisa ennyumba ekamba nenyingira palamenti malayo omwaka nenga nze ndizayininze abalonzi mulonde gwe mwagala omulala nze muzikusi kati yoza neetaaga sente zekanze okyusa obulamu oyo oli mu kusaba bukadde 10 kugenda Canada ate nga neetaaga ebitaala bya kamera bya TV yaffe twa kamera ebyo ebitaala tobisabire ene bisalo gya bisabire Canada soka katofo nali manyi nalonda bironde naye bantiisa bangamba mbuno travelence okwiresa mbuno very expensive gundi travelence okubireeta eno omusu revenue ekyo badde otegeeza shipping ekyo okuleeta omusolo okiryalinga nani kati eri obadde ogenda bironda kasasiro wayo bangamba nti owabereonya kasente kana akakiryalensi kabigula ogula ebintu sente zikiryalinga ekitaala kimu zigula ebitaala 9 programu yeyo gende Canada yali ya mwezi yali ya banga ki saalina siina bbanga wendizifunira nali manyi ogenda kuba nabagenda mu gw'omwenda nabyabufuzi abo nabo
Alwa yo mwale Canada akwagala ogende naye lwakuba ebigendera bisibimanyi. Abya kati lwaki ate oba obimanya nze azobingamba nembimanyi. Andi okusiza gwe nga bwe nkumanyi. Ne ate naye ng'egyayogeramu. Ate tojjanga wenna jangu ng'oli gamba simanyi egenderwa bye. Ku bigendera byange n'ebibye byawukanamu. Byawukanamu. Yayagala kukola ki? Ayinza bayagala something. Nze muntu kyansaba kyemuwa. Muntu kyansa. That is self service. Any self service. Muntu kyansaba kyemuwa. No bijja kuno notwala something in Canada. Eno mumbwa tekendera. Akola bisanga okyali e Kampala mukadde simanyi e Canada. Nali mwana mulungi nga bwe ndi kati. Ne kati nalongooka. Nalongooka bayiga. Mbeera kiki ekiriwo? Twabadde tutegese episodes zino. Abantu batugambye tubireeteremu episodes ebintu bino. Twali tugenda kutandikira ku lunaku ki lw'oyingira ewa Musumba? Lunaku lw'oyingira ewa Musumba nyinza obutalujjukira date yalwo. Mwaka ki? Naye yali 2017. Akujjawa era akuperereza atya? Oba gwe wagenda owumpuguma? Naye nali siagenda nga mpumpuguma. Naliko ku Family Radio. Yubadde obuuza Musumba ki? Wanga ne Family Radio naye Musumba Sebyala. Okusinga nakumanyire eno mu Buwunga. Kati obadde obuuza mu Buwunga? No wasi. Mu Buwunga nagendayo nga kozi nali nsoma naye nga sinaba kusoma. Wasoma paka ki? Wasoma paka degree n'engimaliriza. Nsomerako n'ebirala ebitambulira ku degree okwo gye nasanga bakaye nasoma ne bakaye. Kale oli agwa wasoma n'osoma. Nasoma basajja abakutufu kutudyeka naye nasoma. Wali osomera ali akuwa emirimu? Kitaawo yafuniranga sente ezikuweerera lwaki yafuna sente ezikola kampani? Kitange tamulabako. Anti tolina gw'onenya gwe wajja sente ezikuweerera tuition lwaki tewajjawo endala ezikola kampani obeere CEO? Anti gyeno gye natandika eyakimba wa update si kati nkwegayidde tonenya bakozesa bubi kubanga tewali mwana waabwe. Salimu kyenazuula oluvannyuma nti sali mu mission yaabwe sali mu bintu bye baali batesitesi bye beetaaga mu kampani yaabwe. Ebigendererwa byabwe baali batandika saabirimu. Era ndowooza abakozi bonna singa bamanyi ekyo titobeera mu bigendererwa bya nannyini kampani gwakweyambisa bweyambisa atuukiriza ebigendererwa. Abakozi tulinga condom obakozesa nga bakasuka, so making sure nti nawe akozesa olaba nga akozesa nnyo yabika. Ofe anti condom ogikozesa nnyo yabika n'oyingiza akawuka. Bw'olaba akozesa nnyo yabika omuyingiriza akawuka akawulire. Fuuka akagumba k'emmale kubanga abakozi omanyi bakuba Uganda ekyonoonye emirimu gye Uganda kimu. Baboosi balowooza abakozi tweguya nnyo baboosi 98%. Anti obeera otya nze kinasinga okutegeera nti obeera otya ng'olowooza bwe naava ewantu wano obulamu bukomye kusobola kuddamu kupanga bulamu bwo. Bw'ovanga awo manyi ate kiddako kirungi. Ate balina n'embeera gye bakuumiramu abakozi baabwe nti ye akulaga nti yasembayo mu buli kimu. For example omukozesa asobola okubeera nga omubanja emyezi 5. Mu myezi 5 nakusasulako omwezi ogwa. Kati mwene embeera gye tuwangaliramu ye Kampala nti olwedde bagenda okuwa n'ogwo omwezi nga amabanja g'olina gy'ojjanjabira omwana ku dduuka gye mugula sukaali landi road biki ezo sente ziggwera mu ddakiika budakiika. Enkya obeera olabawo obuvunaanyizibwa obw'okuddamu ogenda okola omulimu gw'omusajja wa kapisewa kalangu kano tutunda ebizigo scrub omulungi. Yes. Oyina embalabe, oyina black spot, oyina candida, oyagala kweruka, wamera obugundi ku mukono wakonamu, tukuwa full package ng'owona. Oyina embalabe ensundo, tukuwa ekizigo, tukuwa ka scrub, tukuwa ka oil ne ka sabuni n'ogenda nga oli taratibu. Nawe ali Dubai ali dango yabikutuukeko. Enamba y'essimu eri 0750 90 99 86 0750 90 99 86. Kati otunda bizigo by'abakazi n'abasajja olaba kana akasusuko so kwa scrubbing n'ekizigo
nofanana nganze just touch me uli kwata wano uli kati kwata kone mu yo uli nga kwata musenyo nga kwata musenyo kwata mayinjo uli ate kwata musengenge oya sengenge nga kwata musenyo kako kasusu kalinga gundi ya muto fesi ya mwana muto ade mayeko mansento si masi wantu mfe twakuliyamba sumba akuliyamba sumba Musumba obukyanga ovaayo wali otutte kadde okumukubira kasimu oba oludde ku ddoboozi lye ku ssimu nga either ye yakubidde oba nga gwe omukubidde. Namukubirako nga teriiko. Wali omugamba ki? Ali mukulisa mwaka. Wali oyagala atandika omupya n'emikisa. Naye teyakwata n'asaba atandika omwaka n'ebisiraani. Iwa batajikutekereza nti bisiraani gwe Asira ningena musabira aveke bisiraani muwo omukisa. Gwe osabira omusombawo? Nga bwe wamusabira ddi? Ne gw'ozadde. Ezo ngero z'Abaganda. Naye kati wali omusabiddeko ddi? Namusabira sibo. Ati omusawo tayogera byama bya bulwadde. Tegeeza bye batugambye mbu Bini yaddayo byandibe bituufu. Bw'olabanga nti ate mumusabidde. Musumba ki? Badde ngamba pasa bukingo. Hani yo musumba wange William. Owedde manyi ngamba. Wedda manyi gogamba. Angamba pasa bugingo. Simumanyi. Owerungujja. Simumanyi. Owa Soloti. Simujjukira. Mwami wani wa Musumba Teddy. Mujjukira oyo. Mwami wa Musumba Makula. Simumanyi. Bawa Musumba Makula. Simumanyi. Pasa Susan Makula omanyi. Mumwita. Pasa na Makula. Simumanyi. Abe mukazi musajja. Mukazi Pasa Susan. Simumanyi. Eyava mu Ndeeba. Simumanyi. Gwe bazaala ekyebando. Simumanyi. Pastor Bugingo. Muwulira. Bawa Musumba Teddy. Omwami wa Musumba Teddy. Nakama owulira ba Teddy yanobamuko. Aga neyombekera. Tomanyi process yaddakawo. Eno weewunze nga go wali eri go bafumbira embizi. Tumalesho. Nakola nga bagikutuma kwa ivizo. Bini. Kibadde kyetaago. Kunyumiza. Kibadde kyetaago okwogera ekyo. Awa bivaamu. Bivaamu. Naye wavaayo mu kisenyi. Ngina kunyumiza. Nena esooka onyumize. Omusajja yatugambye. Yatugamba nti Pentagon tutandika gizimba mu gwa musanvu. Andi wemba dance. Yamaze n'agamba kati ya January. Omwaka gudako. Abaaliwo bombi mu busatu. Naye ekyo ekya Pentagon okubanga tennaba kuzimbibwa bulijjo tukyuse enteekateeka zaffe. Ayinza okubanga yagenza tulakumbalirira nga tennaba kuyimirira. Sente nga tezinawera. Tezinawera. Ate kati mwabali bawaayo temukyawaayo. Okyawaayo? Kati eri waliwo babusigalo. Babusigalo basigaza obusente butono ewaka. Waayo koyini kabbiri adde ekine nnyo ttaano. Kati temukyawaayo. Kati omusajja tomunenya kubanga tinakola ki? Tannaba yayongeddeyo. Nsobola otunde ewaffe ne muwa ssente. Ng'omuwanga. Banti Bayibuli ega nti n'akatono kolina kali kugibako tekaweebwa oyo mugagga. Lwaki tazituwa? Nze azimpe ntandike TV. Bayiza njamugamba oba asobola okunguzaako leediyo. Ya leediyo yonna jampa bayijinjwa embeera. Naye gwe Bini. Bw'aba kyekyeganyo otandika kati mwabali bawaayo sente zammwe mukoze mutya kyekiriwo what is the way forward? Tugenda mu kkooti. Twagala tebaka statement yaayo yonna bwe yatandika nezavaayo atunigizaalaga. Musumba wange omulungi yali atumanyizizza okutuwanga lipooti buli after emyezi oba esatu. Akyagiwa? Simanyi sibeerayo. Kuba kati singawo teyeetagisa. Nze era sigenda banjaza ssente zino. Manja nkadde. Ate zino waayo. Ono saawaayo. So Pentagon January. Namayumba house already finished. Bingi biri finished. Namayumba house? Ebivu lwagenda teba azigula. Contribution ku mikola akola. Lwaki tosooka n'ozimbira Mukama
abakozi basasula Mukama agamba akola ebyange nange nkola ebibyo nkola ebibyo owai Musomba wange yagamba nti sikola yange ayoko nange nenjagala ofuna ku bugagga obwo yagamba nti buli mukozi akola ewuwe mu myaka 3 oba tolina kyo oyongeddeko aba akwejjako wagulayo kaki musajja wattu kuki kyovala myaka waliyo kyovala navaayo yali alimba oba jasigwa anti bwe batoweyongeddeko aggoba kati yaggoba seyongerako wete tokulaakulana ne programu zote zaziretanga sente tofu naye kuba ninavaayo nkulaakulana ate bo bakka bagwa abalinnya tukyaleka naawe bagwa balinnya kati programu kyo kiri ekirungi ennyo kifaasifaasi ekyaletanga kumpi milioni 2 buli mwezi kakyetameka kyavaawo kyavaawo programu eno gyewakolanga ekiro ennyo naye yalina sponsor simanyi naye gyewakolanga ekiro ennyo abanga kiro nnyo abanga kumakya nnyo kuki kumakya zibuladde nga nkolanga muzee Kawulu zibulatudde aize kambakoleremu nga bwe twakolanga kati gwogenda kumpita tulwaitanga embisi 218 223 kati gwejayita embisi kati gweyita enkalu enkalu 223 yita ensiru 223 ensiru 223 gwe presenter nze ndi muzeeyi kati ogenda kuba ombuuza engero nga bwe twakolanga omanyi ku presentinga oyingiza muzeeyi nze muzeeyi zirindaba onyingiza ompe engero tuziddemu ensiru 223 tuli ne muzeeyi zirindaba no ku 10 meka bajja 107 kamuza gawa nti kisula famma tuli ku kisula tuli ku munyuku 3 kisula famma tuli ku kisula famma tupulira wano ku kasozi lungujja tuli lungujja awa longojjane kiwonvu kulongojjane kisula famma wano ku ex job twagituma ex job family church kisula famma ku ex job family church ne zirindaba nange nsanyusa basanga munanga abatuwuliriza kimukola kyamaanyi abaganda bagamba atalukutambulire wangi tamanya maggwa gali lulimu amaki babategeeza ki olwo babategeeza oluki olugendo lw'obulamu owenzinambi wangi owenzinambi azinajjayo mwakola ku lediyo Musomba lediyo kika kyeyo mutuufu kale azina abuukabuuka yewenzinambi gumanye enfumita bw'olaba ojja ng'ojjayo bwagalula ng'ojjawo badde mayi bwakaaba ndeeta engero tuddiremu abantu engero ebyo byemwakolanga ow'omuze omubi wangi ow'omuze omubi annyampira mu bantu aganaaga wangi atta aganaaga akulesawo omukyala azaala n'otwala omugumba ifo twagudange wakolaki mbuuza engero nze ezikuwe twakole aganaaga akola atya akulesawo omukyala azaala n'otwala omugumba ng'omugumba tazaalangako obanga yazaalangako gwatazaalidde gyotonavugamu ebampya kati aluga ekyo oluddako simanyi gwe noonya engero zimbuze ezimwakolako rediyo yamwe ndabye nga kirabika engero tezalinga ku muzuwe nediki kisula fama zezo gwatawuliza kisula kya fama yaffe banaye akatabo kafulumye tugenda nawe ali ebweru w'eggwanga nga tojja sobola kafuna osobola okujja ku WhatsApp yange 0750 909986 nenkakuweera mu audio ne audio jijja kuba nsuula kalina essuula 6 nsiya mukataba ako nange nataddemu enyiriri nataddemu essuula kalina essuula 6 mwenayogeredde ku nkwayaju so kaakati bannange akatabo kafulumye muŋŋambe ennamba munkubire bannaye munyamba akatabo tekandibaako bali eri baseka ajja kesomera basinzirawa gyebasekera kulongojjane kusoloti kukisula
lwaki oyogera ku bantu Sula FM weewale nnyo abantu abatakuliiko kituufu omuntu yakwanukudde sajja ayinza okukasukirawo ekinanansi ssebo oluganda otoluyingirisizanga ku bagundi ku bantu batakuliiko akatabo kalimu essula gye bayita enkwaya gye sinasinza okutegeera kukola zinagiwandiisa so bana ati bwewe eggwanga nsobola okufuna audio eyo n'ogifuna nenkuwa audio oba ku telegram oba ku email yo naye yojja kuba oguze ogulanguleyo audio so nkontaktinga ku whatsapp yange 0750 90 9986 twalayo abaana abamu abali mu kiyumba oyinza okukafunira ku email oba ku telegram ate kugendabirako copyright tolowooza mbu nti onogisasanya ebyo twasose birowoozaako mukwano nedda okujjako nga mutuddewamu ne mugiwuliriza awo naye mugisindike naawe tojja soboka tebakulya ekinusu mubukinge akatabo kammwe n'abeebulaaya basindika mitwalo 2 kubanga abaawano nadde bayiko 2 naye kajja kwako 3 katte sente nyingi obawo ekintu ekirungi ka mitwalo 3 ate kanene kawangazi tebakozesa bino buli bamu amawulire kawangazi jasi baweko kukulu essula ezirimu mulimu nsi yaleeta mulimu ezebbeeri mulimu omuzimu gwa kaseegu ku kituuti mulimu lubale ku musumba mulimu omugunju kawunja bingi sagala bba kubagirasagala bba nokolera bingi naye nga enamba esimu zero kuba kati wakafuna meka bakabukinga ninabo abantu bali mwenda bakabukinga so nina kopi 10 entandikwa nawo kopi 10 muzitwale ziveewo tuleete endala kuba nina akatabo kakenjaga olufulumya obulamu bwanko biini ako nkalina nga bwewava ewammwe eri paka wano butya bwova eri ku mudaala neogenda mukyano otulaga emidaala mbutuufu ninawo n'akatabo akalala obulamu bwe yali omwavu n'afuuka omugagga n'akyawa obugagga n'adda mu bwavu obulamu bwe yali omwavu n'agaggawala n'amaani ava mu bugagga n'addayo ate mu bwavu n'akyawa obugagga n'adda mu bwavu ate kalike wali oŋŋambye amagezi amasiru amageza byonna bijja amagezi amasiru okyawa omukazi azaala n'owasa atazaala naaga ofumbye muto omusajja wattu gundi yakutumidde Hajimiti agamba atya Hajimiti yakutumidde yangambye omusajja obini ankubamu simanyi naye njala kumwokyayo ayakunje kyayo mugamba agula kitabo tinayo shuba naye ya Nalongo nampije eriyo nga 3 kutavani udo kabusi nango kitone nampija ngenda munonyako mweyo kashoba mbi so kwetesereza ticket Hajimiti kubira Hajimiti aguliyo nango ticket agule ticket ya kasoke molo omuyisaawo deni mumulire kigenda mazi Hajimiti ate mugamba atukwate ne kunkuba asomedwe ekwate nkuba ko olunaku zamwezi gyaba meka 3 guno mwezi kutavani udo kabusi mutwalo gumu mitwalo 2 n'emitwalo atano meza Hajimiti sebo abasajja bano Nalongo kitone bagalo bakwatire mu kunkuba soma ku duwa si yankuba yokka nene ereta abantu bajja okulaba ate n'okusasula kubanga byanjawulo lenzo nawe nzo tafuna katabo n'okafuna ku olwo nenga Hajimiti agamba nti gwe naye n'okusomazibwa kw'enjawulo kubanga ebintu biganyu bitebyeta manyina kuzo tutambula ebintu ebiteeta ebiyekwata enda alombe ku duwa bisumulukuke alombe kula sijja kusubiza kino na kiri na kino egenda gwalombe kati jigwa amanyo zitobo ekizibu kyogendayo bonola bakoledde we appreciate bola atakoledde ng'ononye okukolera kwate bya Haji si yagamba ate soko osasule sente ate soko kompezi no gebojja ngagaye kale tula ku musala asinga kufa ku kizibu kyokuwona gwe otula ku musala omusawo omulungi oba omujjajjabi omulungi asinga kufa ku mulwadde kuwona era si ku bungi bwa ddagala bwamuwa kuwona is ethics gemateeka gabasawo executive ethics ez'obusawo mulwadde kuwona so ye Hajimiti agamba nti ku namba y'essimu eyo gy'olaba ku 0752 971515 mukubireko ate mulabe mugambe byoyagala banne ate namwe abankubira nga mumbuza Hajimiti tumufunye tutya Hajimiti essimu yengi basomera buli kaseera naawe wansi eyo ku mabbali mugiraba kuba ku simu eyo ojja kubanga omukwasaganya olaba ngambe Hajimiti tali ku WhatsApp petulira mu kiyumba tali ku WhatsApp enamba osooka kugisevinga n'olyoka ogiraba ku WhatsApp gutogiraba bulabyawo nti kale ku WhatsApp sooka osevinga enamba ekegende ku WhatsApp Hajimiti twagala ogule table
twagala ogule tebo haji tebo yameka tebo ya 5 kwala 5 busente butono kwaji nawe so haji mafuta giga mujja wakana kuddayo haji wano ku tavani wagenda bera aone nalongo kino alina checho musomo gwabasenga gwabachi gwabasenga ate ajimita yeye takisojja asomese abantu amba ine ndwadde nga temanyi twasono zewonya so ajimuti wandi tukyaliddeko ate njaga kubategeeza nti kwolwo olunaku nalongo nampi jogo musomo gwalina mulungi nnyo by the way gwetaagisa abakyala mujje musome mugenda kusoma musome mbajja bawe ebintu byanjawulo waliwo omukulu wa Mitamambo restaurant afumba mmere ajimambo afumba mmere ku mikolo olina birthday party graduation mbaga ate bw'omugulako embuzi bw'omugulako emmere y'abantu 2 ng'olina omukolo ng'akuwa embuzi yabwere embuzi ennamba omanyi n'embuzi gye bafumba ennamba straight goat ng'eriko kapiraawo kuliko chapati kuliko juice akuwa yabwereere bw'omuwa omukolo gw'abantu bimeka bw'omuwa omukolo gw'abantu bina akuwa embuzi 2 Mambo restaurant n'obogamba nti kati gwe nkolerayo embuzi etandika ku 45 8 embuzi bwaguga ng'erimu abantu 50 atano ne bakuyaka kaduma ka juice ne chapati 30 kaduma ka jita ita 15 juice wali ajimambo gwali mu Kampala ojja genda ku UK Mall ekansanga oba ogende ku paka empya enkadde paka enkadde mall olinye restaurant edo jajjaba eza Mambo bamita Captain Shadik ate weri manager Collins bonna bambi bantu balungi kapira balina yejo kupapira omushere gwa bagujjawa empeke evano paka wano omusera boina wosalira omulokolo ina wosabira bategeka ekifo una wolira ate bo bagenda bawo omulimu okufumbira emmere bakuwe okutuza meeting ku bwerere wala watulira meeting noba mushere gwa bagujja Madina bane omuchere muwavu wait olye empeke 8 manager Colin yampa muchere ekansanga Allahumma swalli nolina najokola kiti haji bambi webale yampa embuzi yange 2 bampa embuzi zange 2 wemberera n'omukolo guno abangambe wemberera n'omukolo guno ba birthday party oba kiki era mulinde nyinza ate anyway anobutabo bwanga mujja bujjakaawo ku Mambo bobono nyakataboka ankobi ojagenda ku Mambo restaurant okafunewo ojja kuba okegulira mu bitiibwe ebyekikebe yaki Jolpal bagambi bakakensa bakwasiddwa omulimu gw'okuteekateeka ebibuga bya mufuna mpola bobanga oyina oli mu wa saluni oli wa bodaboda oli wa taxi kitegeeza gwe nfunayo si eri awe yabali bana bamataka mugamba mpe poloti agenda kuwa kapoloti Jolpal mupangisa agenda kuwa nje nja soka nimirewo ntekewo emiti njagala kukola garden mikwano gyaffe gye giva ebweru bambi gituuka e Uganda nga tegirana wakuwummulira nkoleka garden ng'omuntu ajja n'akakeeka ke n'awummula n'awulira ng'empewo eweza ategenda ku Jolpal basangibwa Misindi awe wali ekitabo kyabwe ekikulu naye balina poloti okwetoloola Uganda kwega n'omuntu ali ebweru asobba gulako poloti ate gwe oba oli bweru bulweru oba oli mu bakadamu oba oli mu bawarabu ngaba ba house manager oba oli mu house manager oba oli mu Europe oba oli wa gwe jangu buzi ku YouTube eno okimba updates jawe namba yange ngamba nti njagala kunfunira mukulu wa Jolpal nze mukukwasaganye osasulire kati bye kyakola ofuna relative ofuna oluganda najja ng'omwesiga oba omukwano najja n'alaba ewogenda okugula n'ebyapa buli kimu n'alabawo ate yagamba ne bw'ati nti osobola ntandika okukoleramu ebintu bino osasuddeko kitundu kweganga poloti ya milioni 10 nemuwako milioni 4 oba 5 otandika okukola kujjako okuzimba kwatakiriza naye mbukulima mukusiba sengenge kuteekawo miti egyo ebyo nabyo nakukkiriza obikola ebyo nabyo obikola nobeera nga okwekulakulanya so togana ku nze nvuga bodaboda nazikuŋŋanya musobola okwekwata akatole nemugenda nemugula akantu nazikuŋŋanya nte neziwera nammwe abali mu makyaki namma abali mu makyaki musobola okwekwatamu nga ba asha nemugala tugende kubanga banna ebyamagero Bayibuli egamba teri kyamagero teri kukkiriza kutalina bikolwa kubanga empologoma enfu so what are you talking about nkugamba gwe n'oli mu kyaki ba asha mwekolemu omulimu nga ba asha abantu 15 gaye nti buli wiiki tuleka emitwalo 10 buli muntu oba emitwalo emeka 5 abantu 10 gye mitwalo aga bakazi batu ba asha bazichawa nedda osobola okuba oluseka abasabi naye nga ggomayo ogenda kugula poloti mwekuganyamu ne mugula yika milioni 15 bozi oluseke ng'olukuba musumba ogira n'obobba ekimu eky'ekkumi naye abasumba nga tebakubika luseke obakuba
abasumba pozinga wa musane bana bekivuga nga bategeera sente nabo okulanga balala abokulanga mpozi Anita njamu batuusaako bisigadde balabegwe balabenzi kale tetujja kusukana ebintu twogedde bingi nnyo twogedde bingi naye tukomawo ne episode eri ebirabo mu kanisa muzirinde ebirabo mu kanisa ebyamagero mu kanisa omuntu afuuka ati omusumba baze tujaleta n'abakugu bajjonyole ekintu ekyo mutabani w'omusumba ne mukyala w'omusumba nabo babeera basumba lwaki abaana b'abasumba tebafumbirwa ndiga za mu kyaki lwaki abasumba ennaku zino bagaggawadde nnyo nga bavuga emmoloka ziriko amannya gaabwe ng'abaleeta ssente baligira mu bigere nene waliwo ekijja ekipya waliwo naye agenda fubutukayo mu maaso awo mugenda mumuwulira nga musumba nga naye abanja ng'ate abanja musumba nga naye abanja ku Kisula TV gwe lindirira tofaayo waliwo olutalo lwasitusa olulala abasumba befudde naye gwe babanja musumba bajasi businessman bana balala likinga commentinga sharinga gwe linde akaboozi kange ketugalawo nako so galawo akaboozi kati omusajja gwe nakonyumiza bwe yava mu makage n'alekawo mukyala yalina ekikaali ng'ateeka aba n'ebivulu kati omukyala ekikaali n'akimulekera ekikaali n'akibeeramu n'enkwayaajo nga be basolooza nga mu kikaali kakati kikaali ekimanyi kiba kintu oyinza okyetolooza ekikomera naye nga munda si wazimbe oyinza okikubisa ebiveera naye yali yateekawo bitentitenti naye nga akisolooza n'enkwayaajo oli omukyala yali yakireka yakivaamu n'akivaako n'agenda kati naye yali abasuubiza nti agenda kuzimba hoolo ng'abayimbi mwebali naye ng'abantu bayingira abantu baba bayingira ate teyasala beeyi yakuyingira peeyi ya tiketi anti kati mu kusooka oli omukyala abantu baali bamwagala nnyo abantu yali abakwata bulungi abazze okulaba abayimbi naye bwe yavaamu omukyala oli kikaali nsatika okusala ku muwendo gw'abantu abajjanga abantu nga ku muwendo oba gundi ku kirasi y'abantu kirasi nayo yakyuka n'omuwendo ne gukyuka kubanga ndowooza engeri omukyala enkwayaju yo teyalina bantu enkwayaju teyaleetanga abantu wabula okugoba bugobi abantu enkwayaju teyakubanga drive enkwayaju yalina omutima omubi abantu tebajagala oba yalina lutwe yalina omudibo ekisiraani kawunza musumba tukomaawo bane fakinensi wama musule bulungi mweraba bye